Affe twagala Pentagon oba otuddize sente. Lwali luyimba lwayimbiwa mwana mulenzi ne Koji zibadde naku nnya nga talabwako banga takubibwako kimunye. Wabula olunaku lw'eggulo yalabiddwako katwe ku police naye ng'enviiri ngaze wambuye nnyo okusinga bwe zaabadde okumanya kutono ng'ambo okuvaako kuba kumanya nga kwadde kutono byebyo kale abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo ye YouTube channel nga sinabakuwa Mwami Obote kubuzako njagala kutegeeza somero ya Agape Christian School Buwama kulye Katebo werisangibwa kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway. Tugamba nti okuwandiisa abaana kukyagenda maaso olusoma olw'omwaka olusooka lwagenze maaso n'okubanga lutandika yangu otwaleyo omwana emitwalo 65 joka gyosasulanga school fees lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7 atukutegeeza nti emifaliso sima byakusula omwana ebyasanga ku ssomero balina farm ey'essomero ekitegeeza ebintu ebikwatagana n'essala alifuna mu budde ate nga ddungi amata ente tugabugambi jira wali naawe omwana awute kututa buza ku bantu Mwami Obote nsanso nnyo okubalaba nammwe mmanyi nti mutulaba mwebale nnyo okukola gyonna emirimu gye mutusaako engalo bayibuli egamba nti nja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe kakati buli bw'oteekeddwa okubaako kyokola okufuna omukisa gwa Katonda kale bwebale nnyo kati wetugenda mu nsonga ezigenda maaso okubanga zitambula oyogere ku nekoji twagala Pentagon yayimba twagala Pentagon yayimba oluyimba olusinga okuba olulungi kuba luyimba lujjukiza abantu kye bayita accountability nti bwoba abantu bangi abantu baagala obuvunaanyizibwa tolina kwerabira nti nze nva mu kitongole kye bayita zinga yaffe kitongole kyaffe kikkiririza mu mbalirira ate kikkiriza mu buvunaanyizibwa naye embalirira yaabo personal responsibility and accountability kati most people baagala nnyo obuvunaanyizibwa ne bakola ki ne bakomaawo naye bw'omubuuza embalirira ayagala nnyo okumuyita chairman w'ekyalo naye bw'omubuuza nti kiki kye wali okoze okuva lwe wabeera chairman ng'ekyamazima atunze nnyo amataka go ku kyalo okwo agakola ki agamalawo afezefeza abantu awandiise ebibaluwa ebitalina amakulu biyitirivu so kikyentegeeza nti abantu bangi baagala obuvunaanyizibwa naye tebaagala ki mbalirira oluyimba olwo lutujjukiza nti bw'oba oyogedde ekintu mu bantu n'ogamba nti ngenda kuzimba ekitongole bwe kiti ngenda kukola we nti oteekeddwa okuwa embalirira at the end of the day oteekeddwa you have no option okuwa embalirira there is no option in giving accountability naye kyannumye nnyo nti okuba nti nekoji ali mu mbeera ey'okubeera mu n'ensonga yabadde emuliisizza tetugimanyi kati that's what I'm trying to say tewali yategedde lwaki baamuli lwaki onvuvuba lwaki kiki kyoyisaawo njogera ate naawe oyogera kati sooka oyogere maze kambadde nkugamba nti nekoji tulina ennaku y'amaanyi nti yakwatiddwa tetumanyi where how why what so nze nganze koji adabuze okumala ennaku nze nganze I mean Uganda gye tulimu erimu security President Museveni yaleeta eddembe n'aleeta ne security emala bategedde okunoonyereza ani abadde amukute na lwaki abadde amukute bw'obanga nekoji yabadde alina emisango gye yakoze nagyera agende mu kkooti avunaanibwe naye kugamba ffe tuvumirira enkola yonna erimu okuba nti omuntu awambibwa buki buwambibwa by anybody kale thank you bwetubanga tuvuddeawo there is a social media sensation could it be the right word omwana mulenzi amanyiddwa nga Tenge abadde his claim to fame must be engeri gy'abadde akolamu ebintu bye alina obudansi bwakola n'obuntu bwakola tengerere I'm talking about his claim to fame so omwana mulenzi oyo Tenge yamanyika nnyo oba amanyiddwa nnyo ku social media olw'obuntu bwe alina engeri gy'akolamu fesi n'atunula bwati n'akanula eriiso n'agira bwati
abantu ne bawoomerwa nnyo. So mwana mulenzi oyo Tenge abadde agenda maaso n'okukola ebintu bye byakola. In fact week ewedde waliwo crossfire yajjawo olw'Amariaki engeri gye yamuaddressinga mu maaso g'abantu n'ebiringa ebyo batebe tusobola, it's a topic for another day. Wetuba tuvuddeyo Tenge essaawa zino afuuse ensonga akontaktingiddwa international celebrities okuva mu nsi ez'enjawulo, abatamukontaktinze ne bakola kale ebyo byakola n'okucelebratinga him okuyita mu buntu bwakola nga nabo babugegeenya okumulaga nti we are happy with what you're doing n'ebiringa ebyo. Kati wakati ng'omuntu atandise okuba nga afuna ettutumu era afuna ebisoomooza, is a young lad, mwana muto bwati wetunagamba olyanza olowooza twogera ku musajja mukulu, mwana muto. But Tenge amakya we tukeeredde olunaku olwaleero nga family yavuddeyo negamba eyagala kweddiza buvunaanyizibwa bwe. Social media handles ze family yagala taking over okuva ku management ebadde etwala Tenge. We banaaba tebakoze ekyo kubawa account za Tenge bo balirwedde okukolera Tenge account empya baga nti management ya Tenge byonna byekola basobola obyekolera muveeyo tubyekolere. Then ekyo ne kireetawo ko embeera nti bangi tebakisanyukidde nga beebuzaamuko nti fine your family but ebbanga lyonna lwaki simmwe mwabitandika bino byonna n'okumanaginga omwana oyo ku mutimbagano n'ebiringa ebyo. Well, tulina okukkiriza amazima. You cannot distance Tenge from family. Yeah. That is the truth. Ekyo tosobola kutandika tekyetaagako discussion. But I think there is now communication problem. Kubanga Tenge omulaba. Tenge without family wandi mujjewa. Atobo mujjawa. Tosobola. So bino byonna ebyogerwa kati bana abalala manya abantu abamu bagenda ne basala mangu emisango. But we must look at things more scientifically. Yep. Tenge tosobola mwawula na family. Wabula bana bamanaginga balina okutandika okulowooza family bwe baginvolvinga ono Tenge minor. Yeah. 100%. He's a minor. Kati minor yenna ateekeddwa okubeera mu mikono gy'abantu abamumanyi at family level. Bayinza okuba nga si be bazadde bamaama bataata, but there must be that kind of wateekeddwa okubaawo apparent figure. Kubanga ffe abakola business ba managers olumu waliwo bye tutaconsideringa. Ontegedde kano kaana naye nze nkalabanga business. Ontegedde nze nkalabanga ki business. Yes, nsobola okubanga nange nkimanyi nti ono mwana muto, but nyinza obutakola ekyo kubanga saakula naye omutegedde tewamukuza, so tomanyi the nitty-gritties families yeetaaga. Kati communication eriwet family eteekeddwa okubanga kino ekikola mu mutima mulungi nga si mutima gwa mululu, because those are two things. I'm not distancing the family from Tenge, and I don't want anybody to think that family should step aside and let Tenge be with managers and all that. It is wrong. Both hands must be on board. Management and part of the family. Ate ne family tetutegeeza ne bajjajja beeri ekyanna mukaaga nabo bajje kubanga baagala. Okyegedde balina kyekiri kyenkugambye nti balina okuba nti bakikola mu mutima mulungi nga tebakikolera mu mutima era omutima gwe bakikoleramu nga gwa Tenge si mutima gwagamba nti bano batulyako ssente. Oba kitegedde mutuwe naffe tulyeko ate omwana waffe lwaki ffe tetulya simwe mu muzaala. Ekyo kikyamu. That is very wrong. Olw'ensonga nti buli lwokola ekintu ne bwe kiba kirungi naye ng'okikoledde mu mutima mubi, Bayibuli ekyogerako. Waliwo abantu bangi abakola ebintu nga birabika kungulu birungi naye ng'omutima munda gwakikoleddemu muki
mubi kati bo bayinza okuyisawo ekya family fe tuli family naffe leka tumumanaging nga omwoyo w'omululu yabayingidde ontegedde bulungi nnyo ekyo kiri side eri then side eno eya management erina okukkiriza nti balina ku management team bwe baya abantu bataano kuteekeddwa okubaako either omuzadde bw'abanga yasobola either mukulu wa Tenge bw'aba yasobola either auntie or somebody responsible by blood ku Tenge lwaki bamanyi Tenge ne bwe babyakikanga bimukubye bamanya nti oyo jjajja mukasa yazze mulete akawakatirwa kali mulete akawakatirwa kali kajja okukola tulabe ngo ojja kulinnya ennyonyi ne Tenge emandwa zimukubire ku nnyonyi tetugamba nti zimukubye kyengamba yeah but what I'm just giving you a broader picture I'm just giving you a broader picture yes, and people should not take it so deep but what I'm trying to say is family inache family must be close kwa hiyo family kati nzo ndaba wano nze nsobola beera wano ne mukazi wange oba mwana wange oba tata wange nakutunula nagamba eyentunula agenda zoliga oyo katandise okukola ebyo mumugyeko essimu agenda kwonoona okyegedde bulungi nnyo nze nsobola okuzaako katone mabega ku mbaga yange nayagala nnyo embaga nali edda nga nkyali mu youth brigade biki mu youth gundi enamirembe eyo ku cathedral emu ku mbaga ezasinga okunnyumira yali ya ragadi yajja era namusanga olumu ku Torino ne munyumeza ragadi yajja yakola embaga ebiseera bye yali ya tabbu nga manyi muko ragadi yevugira mukyala mu open embi engamba bwe ndi kulaba nange nteekwa okukola kino kakati ku mbaga yange nfunamu ekirowoozo siafuna na kirowoozo kyali on plan you had it yes nina ovuga mukazi wange kakati time ne yetomerawo bintu nebyetomerawo nga bobimanyi eri background pressure n'erinnya nemvuga emmotoka ne mukyalawo bamunyima n'atuuka ku chaachi ye bamuvuga somehow n'atuuka ku chaachi kakati nze ngende ewaka nvaawo kati mukuvaawo navaawo ne daddy ne mami twambuke ku chaachi kati tuba tuvuga tugenda ku chaachi amasimbu begankubirwa bwenjikukate pulesha ku pulesha bwe natuuka ku chaachi daddy nabakugwako bakamba sakaje oyo mujeke emmotoka n'essimu mujeke emmotoka n'essimu bakujeka ekisumulizo ky'emmotoka kati oli najja nangamba leeta ekisumulizo ky'emmotoka konse essimu eri konze kozitwalibuzo anedda kati nebagobolo kimunnemeddeko nga muzeeyi agambye tukujjeko muzeeyi yagambye tukujjeko ekisumulizo n'essimu era bwe kyali n'obiwaayo era bwe kyali kubanga oda yali emaze okujja naye nga omuntu gwevuddemu wange wamuki wamunju ye yali olode yamaze okulaba confusion nakaba kati oyo agenda kukuba omuntu ekigwo kuba nabavugirira kigano zanga musanvu okubajja naye nga pulesi okubatuusa ku chaachi nendowooza nga si be batuuka nalabanga kulaba nga abantu beekutte we bati ku nzigi we bati nga nze ndowooza nti bya bulijjo kumbe nali mbatwala saketi babinyumiza banagamba nti yatuvuga mu dakika zaali ssatu ng'asize ndiwo kitegeeza ki Tenge asobolera ddala okubeera awo ng'alina ebimunyigiriza ng'omwana naye nga mwe temusobola bitegeera nga management oli amulaba bulabi owa family yasobola ze bayina agamba Tenge kiki okitegedde kayinza okubeera mo open ku ono nkuye nze bampadde soda simu ate bo baganya oleeta omulala ye ng'akimanyi kati ekyo kyekimu kyankala ebyo ffe tutawabudde
So as before we say family should not step in or management should style up, we must understand nti fetuli bali babali munda bwe baba balaba ebintu bino bagende maaso ali mu kiyungu omuka yagu wano tebesiriwaza kwagala kubba sente za mwana ono nga management kwagala kuloza nti kati ennyumba ezaali zaagaana okuggwa bagenda zizimbira ku Tenge ne lyaja asiigwe ekyo kibe kyo bakiveeko okitegedde bulungi nnyo kubanga sente za art zino okubeera nazo organized kakati ekyo balina okubeera nga bali in order so that bano tebafuna feeling egamba nti mumutuwe kale mumutuwe naye ate nabano balina okubeera very steady kubanga bo babadde ne Tenge emyaka gyonna okitegedde saagala kubuuza kibuuzo kinandibuuzizza kubanga Tenge tebamuzadde jjo abaddewo ontegedde lwaki kati obo kitegedde bulungi nnyo nti lwaki family vayo kati lwaki kati lwaki wakabiri ero kitegeeza there is a question of time within so basoke bawe mwana and also credit that has to be then yes they must credit these people kubanga mutandika okumulwanyisa nabo bajja kulwana because they saw something in him exactly that the family had failed to do so we must respect each other era kino kigenda eri bonna abamanaginga talent center talent center ezo ziri complicated teziringa ffe bantu bakulu oli akwekwata nagamba nkuwadde oli already 18 nze contracts zenina muzeewe atazimanyi kyalwango ezimu tazimanyi okitegedde it is me okitegedde naye brand ento erina ebizibu bingi kubanga eriko okugirowooleza but also you must understand nti ono mwana mutakula mwabaaliwo mujjukira fresh kid had a lot of controversy and we stood to tell them temusobola kukozesa fresh kid by all means nga talina kitaawe the father must be there era tata fresh kid ye driver ye first manager tata yajja n'amaanyi abasajja baali bamukubye ennyondo baali bamutaddeko embeera erowoozesa kati kye basooka otunda mu bantu musajja alina empisa embi tayagaliza mwana we takola ki but oyo propaganda amazima gaba mazima omwana because bo baali batambulira onzijukize ebiteera okitegera abantu baakyawo omusajja abantu baakyawa tata fresh kid ne bagamba oyo mubi nnyo musajja waawa atayagala family ye atayagala mwana we that guy received but a lot of criticism when you talk to him now he's a happy man and the fresh kid is happier. Why? Management weri ekola professional work, tata wali to handle the family work. Ochegedde ye kano kanake ajategera nti kakoye bano tebajja kukitegeera bajja kumusayiningisa bamugambe Tenge tumwagala masaka tumwetaga emukono tumwetaga tirinyi tumwetaga boba muwandike ndiye Tenge wali omwana asule mu motoka nga travelinga ochegedde kumuzadde it is wrong kuba omwana omuto yenna yebaka omwana omuto yenna azanya ne banne naye kati bona omuteka ku busy schedule ajja kuluzinga one side abere ne side yemu which is not bad but also tulina okumaking sure nti bwe tuba tukuza abaana baba baana ate bwe bakula ne baba bantu bakulu kati ebe nanga biri awo wakati otunulamuko family bwe begamba nti eyagala controllinga social media accounts zonna nebiri ago mululu balekerao tebadda buna kuchogerako kati nkugambe ye spirit kati spirit w'obwavu omanyi omwoyo gw'obwavu katolu bwama yagutunyonyolanga nnyo ffe omanyi nakolako ne katolu bwama ne katolu bwama ekimu ku byetu yali asinga okukaka omugenzi ntafanga aba artist bafa katolu bwama waali tumulina ffe tukkiriza waali okufa is just cause family webere medde ogwo mwoyo guli mwami katolu bwama gwe yatulabulangako omwoyo gw'obwavu ochegedde omwoyo gw'obwavu nga gukulumbye osobola okera ku machano ogamba abasi sijja kuddamu kukyala ku chano yo kangene nkole chano yange kasita bandaba
ocheke omoyo gwo bwavu nga guzze bwe kutyo bekukola aha ocheke gomanya bakankuba obwa nkole chano jikoli sagala nze omoyo gwange tegulimu bwavu kugenda kole chano stop leaving all that aside bobo omanyi budiro kati they are compromising the claim koze chengamba no family kati omuntu tabera affected ekyo tujja kukigendako naye nkugamba nti kakati wano claim ebiri affected oba the claim is compromised why tosobola kugamba nti oyo omusajja simwagala oyo ontegedde simwagala oyo omusajja ate nogamba chanziba oba nogamba omusajja simwagala naye ate ngaakulinamu abaana babiri ontegedde so you are compromising the claim eri compromised olina ennuguyo gwe bwoba oŋŋamba munno oyagala channel lwaki channel among all things lwaki ogamba bugambe mwana waffe tumujje mu bino ebintu tugende tumutereke tetumubyagalamu otegedde anti kati kitegeeza baagala kulya mululu because gwe kasita ogamba nti omwana bagambe bugambi nti omwana tumuko Gravity had a point in the beginning and I told you he had a clear point eyali just needed eyali teetaaga kusaagiramu nga tulina gihandolinga nga bwekola ki nga bweri Gravity started off by saying busabala tuweeko peace tuzimbeko eddwaliro. It was more of responding to sente ezaali zino ate nazo bazikyano wins nze nakugamba Uganda tesaaga ati nze nakugamba saakigamba wano tetwayogera omanyi muno mu Uganda ekizibu kya Uganda they don't want to listen and they don't want the truth naye nkugamba nti ezo sente nenkubulira nze my submission as a person nenkugamba nti omanyi wano waliwo obuki obuzibu naye kati ekyo kyaggwa tetujja kiddamu si wawulidde segera kuyita mu National Cultural Forum kati kiba kitegeeza ye federation esinga kiba kitegeeza entamu zivuunikibwa ezeri bazikuute bwe kitegeeza tugende maaso kakati kikyengeeza kugamba no gwe genda ku ssomero osoma oyige osirike Abaganda bagamba obutasoma buluma bukulu naye baba tebalooza tebati si kigambo kya kusaaga kiri very serious kiri very serious so Gravity Omutujju you should know when to quit if you have a chance quit now quit now twakaleta butagukwata tolina nino manyidde nnyo lutweno tugende maaso so tolina kyakola Gravity you quit now kuba kati otandise ofiirwa ebyaddala and no one will come for your rescue so kyolina okukola nze njagala nnyo abantu abali bwe bati nakugamba lwaki njagala nnyo ekisajja kyange kyemubeera n'ebizibu nakyo independence mu kutegeera otegeddwa okukola ekintu ng'otegeera bulungi nga tokikolera muntu kuwaana oba muntu kulaba nga akola ng'ow'amagezi olina oba ng'okikolera ssente olina okukola ekintu ng'okikoze mu kutegeerako ne bweba nsobi. It is okay to do a mistake kuba teri muno mu nsi mu Uganda oba mu nsi yonna temuliimu muntu agamba nze ndi perfect 100%. We are not perfect. Naye oteekeddwa okutegeera nti if nze buli kye nali nkugambyeko wano I can defend it a million times. Ontegedde why? Because set tewali asooka kuntuma and this is what we have with people here. Abantu bangi bali kuno abantu abakola ebintu baba batume kati buli lwe bakutuma challenge ebeereeki you are compromised tobeera gwe kati buli lwe otabeera gwe you cannot defend what is not your idea. Ochekere bulungi nnyo so kati Gravity Omutujju zuukuka. It is okay okutawagira nuupu. It's very okay.
jesonyiwe naye do your things. Nakugamba zasaba kunafu y'abantu naye nja kubuulira scientifically nti wano waliwo obunafu, wano waliwo obunafu, wano waliwo obunafu. Kobe Bobi Wine, kobe President Museveni, kobani nja kubuulira respectfully. Era waliwo omwana gwe nalabye ne ngamba nti era kiri kyentera okugamba nti Katonda ayonoona emyaka n'abaza entengo. Kintu ekyo gy'okirekera. Sijja kirekera. Waliwo abantu abamu nga beetaaga kuyamba. Waliwo omuntu yagambye mbu natandika nvuma Bobi Wine. Nentunulira ne ngamba comment bwe nagitunudde nti nembulwako n'ekyokuddamu ne ngitula butunuzi. In fact, I just liked it. Why? Oli agireete video nga muvuma. But I will tell you nti wano waliwo obunafu, wano waliwo nze nagaana okukkiriza firimu paka leero. Paka leero ne bwonsalako omutwe nja kugamba I do not agree with that. Bwe tuba twagala okukyusa eggwanga lino tetusobola kutandika kuzanya firimu. Tekisoboka. Ffe tuba twerabisa. Tuba tulabisa omusajja nti kiria process. Tetutandikako ku nuupu oba people power kuwangula award. Tekibangawo. NRM yakawangula award zimeka. The only award we are looking for is having this country in a better shape. That's the word we are looking for. I will tell you that leero emisana ekironga bwakakyawo banga buzibye. I will tell you the same thing again and again. Ekyo kitegeeza nti saagala Bobi Wine, kitegeeza nti muvuma. Kitegeeza butegeeza. I don't agree with that. There are things I've refused to agree with. Nagamba nti okuvuma abantu kubanga tebawagira nuupu. Twongera bagoba kuva ku nuupu. Ekyo boyagala oba tayagala ekyo bwenjo kyogera ne bwe buliba ku macha ne bwe buliba kiro ne bwe bulibanga budi ne bwe ndibanga nine kisoko bulago. I will tell you the same thing again and again. Nemba somesa nemba gamba abavubuka abafa abamu abali mu nuupu siba nuupu. They just don't know what nuupu is because nuupu is a national unity platform. Naye where is unity? Where is nationalism? Where is national? Where is platform? Nga abantu bajja ku platform ne boogererako ebintu ebitakusanyusa obavuma. Eyo platform eriruddawa. Unity kwe kumanya nti ono mulalu, ono mulwadde, ono naye tusobola okubeera awamu. Ontegedde ekyo tekiriiwo. Tesobola kubeera mu nsi nga ffenna tulowooza nga nkoko nti ku ssaawa emu tuyingire ekiyumba, ku ssaawa bbiri tufulume. Tetusobola kubeera mu nsi efaanana bwetyo. To be so boring. Tetusobola kuba nti buli muntu alina okukkiriza mu kye tulowooza okubeera owaffe. Ekyo nja kukyogera ne bwe ndiba nfa nja kukyogera. Anti nkubuulidde. Anti kati gw'olumwa ate ojja kulumwa. And that's what I will say forever. So that is it. Gravity Omutujju. Situation gye tuli mu kyovola nti nkinyonyeramu eyo ango kubanga waali. Gravity Omutujju. Wano nakugamba yakola ekintu ekyobulabe ennyo. Tosobola kulumba makagoli. That is criminal trespass. Wachegedde. Senga bamukuba amasasi. Ebusabala beach tekuliko wa security. Senga yamukuba amasasi. What will happen? That is criminal trespass. Ogenze ku makagoli okoleddeyo effujjo. Oguddewo ne gate tebakugulidde oyingiza ebintu oyiyewo omusenyu yagamba yagala kuzimba. Ensonga yonna wandibadde osoojogera era netegerekekwa. Ekyo kimu. Bwe yavaawo mistake endala gye yakola yavudde awo kati badde akoze ekintu ekyali kyobulabe. Oyingidde mu kiyimba kyoli okikubyemu science wo. Obwo nabwo bulabe. Yes. Kubanga lwaki akola bwatyo? Kubanga n'omukulu ye move gy'akozesa eri omukulu. Eri mukulu munne. Kakati challenge eri mu ekyo nti eyo style tewininga. Terina gwe yali ewininze mu nsi yonna. Ontegedde. Kyovola banti naye omukulu kati yafuuka wa bulijjo afuuse wa bulijjo. Nedda ssebo. Kati gw'omanyi n'abatulaba mwe mumanyi. Nze I mean my world kyenkugamba kyentegeeza kyemmanyi okusinzira ku my scientific observation. Okyegedde okusinzira ku nze Bobi Wine gwe nalaba nga tutandika people power
sigwenda bakati sigala nnyo kugula anti kubuulira gwo wakanye nze sigwenda bakati ono mulalamu nze nganze okusinza ku nze n'ensonga nsozikuwa mulalamu era omulaba mulalamu muntegedde si oli kakati kitegeeza ki obuwagizi bwe yalina buli disorganized olwaleero njogera naawe wano wenjogerera naawe wano tulina abavubuka bangi abaata point gye twaliko from the beginning abamu bewagudde balisimanyibwa abalala baliruddawa ekyo ekiri ago mazima agateego yadde okwogera namwe mugamanyi. So that is where we are. So kikyekugamba nti that move does not work. Kakati ate Gravity ye move yemu gye yabadde akoppi nga alipira Bobi Wine. Ntegedde Bobi Wine tomulipira. Bobi Wine mubuulira amazima mugambe kino ne kino ne kino. Ntegedde nga gwe artist mu capacity yo okukwata ekkubo n'ogenda n'olinnya n'otuuka n'oteekayo n'oyiwayo musenyu problem kakati. And this is where the problem is all coming from. We have mixed up issues. Tumikisinze issues ne tuzigattagatta eno neyingira mu eno neyingira mu eno kati saawa eno bayingidde mu Facebook ye lwaki yataddeyo oluyimba ate lwaki ogenda n'okuba eŋŋoma lwaki ogenda n'okuba eŋŋoma y'omusajja gw'omanyi obulungi nti wamunyiizizza ewiiki ego ate n'okubiramu oluyimba lwo kyagamba bwe yagenze waba n'essimu baganye mukubira gundi ekigoma kye ekipya ekiri oligino n'akubawo n'atuteekawo ebiyimba bye ontegedde bulungi. So the idea is mixing up issues and refusing to understand when to do what. Nze muwa amagezi matono nnyo again quit. That is a wrong button because one n'abandi kutaasizza tebasobola lwaki tukutaasa kuki oba ntegereka bulungi kati Gravity Omutujju mba nkudefendinga kuki because I don't want to be behind you on what kubanga sisobola kubeera ku team evuma Bobi Wine kife we are team a team evuma Bobi Wine oba team evuma Museveni for me that's what I refused from the beginning. I believe in an ideology. Bring an idea tujikubemu ebituli oba tujisupporting oba tujishaping to go where we're supposed to go because at the end of that day gwe dwaliro lyogala bazimbe liyamba bantu naye bantu ki betugenda okubeera nabo nga tebwa abakulembeze baabwe kitiibwa oba kategedde bulungi nnyo. So there is a problem. So gundi Gravity Omutujju weyambe obudde bwe buno quit wakati takyalina Facebook tesobola kudda ne bwoba oyagala ekyo nkikubuulira mazima tesobola kudda naye agizimbidde omwaka gumu tesobola kudda egenze because I think Gravity has been here for 9 years. That's what I'm saying. So egenze so nkubiriza abavubuka bwenna abakola mwena abakola ensasagge be independent. Osookera ku machano ga nze mpagira mu 7 but be independent mu kutegeera era wabaako ensobi gyakola nga mu 7 obanga president w'eggwanga lino totya gyogereko nga bweri naye nebyomuwagira nabyo bibeerewo nga biri very clear. Nze nakugamba bempagira ku mukama wammwe muwagirako ebintu byokuba nti yaleeta confidence mbavubuka olwaleero nze wenjogerera wano nina mikwano gyange giwera 30 gikansala ontegedde gikansala nga luli edda baali tebasobola kulowooza nti basobola kuba bakansala egiwera 30 nga bambala kofira kalwedi era bwetwesa atwebongako era ebizibu byange nabo babimanyi era bembasambagamba nti wano mwokya wano muli kiriya wano mwokya wano muli bwe muti and they are okay with me. So what I'm trying to say is be more independent. Mwabavubuka abali eyo ne bakyali baffe mwenna mubeere independent. Bobi Wine kyamufuulo wenjawulo ali independent mu kutegeera yakwate kubo n'agamba this is what I think,
n'akyogera n'akiyimirirako n'akitambulirako mukikola alina misobi z'akoleddemu naye ensobi z'akoleddemu zize gweosobola zoogerako bwogeza ndasit tekikuggyako kumukola kumuwagira tomumanyira muleke akole bizinesi ye naawe kola bizinesi yo. The idea is gravity Omutujju wumulamu ekintu kitabuse kivudde mu shape nze gano gwe magezi ge muwa omanyi lwaki he's going to lose more if he does not stop here. In fact, he has to make a statement, an official statement. Yes, if he does not stop here. One, tudiringa ne ba mafia bali side zombi munda ne wabweru gye bali wale bade ko kivule kiko abana abatwazi odduka okuva munda eri nga waliwo abakuteze wano wabweru ontegedde bulunyo era in fact bana abayi wabweru be bagamba ab'omunda mukyabbuwe musindike bajje emisinde so kitegezaako kugamba nti ettiimu ya politics yemu bakyusa kkala omutima gwe bakozesa gwe gumu. They will do anything to defend their party ne bakiba kitegeeza kusaanyaawo anti kati gravity Omutujju okyasa omunoonya kugundi ku Facebook n'omufuna bw'oba obadde omunoonya account yoweeri ng'ekola ki egenda bakyakyusa batekinishan bakyali eri bali bati bambadde obukofiira bwe bali bati obwa yero oba obwa bbulu obadde ne mwami Obote olakolwalera bamutwala sibiri naye atubaeresanyiwadde muŋŋanda olunaku lwa Friday lwa weekend waliwo ekibira leero ennaku z'omwezi ziri abiri mu ziri ennaku z'omwezi meka ziri ennaku z'omwezi 22 so enkyanga ennaku z'omwezi 23 February 2024 waliwo ekibira kubanga ye Friday esembayo mu mwezi mujje mulabe ebibeera mu kibira mikwano banange waliwo ekintu ekyakinsaba okwogerako lwaleero luno lunyini in this same spirit mu spirit eno nga tukyali mu spirit eno eri entertainment and political bakama baffe abatukulembera mu parliament twagala okubeebaza olw'omulimu gwe mukola omulungi ogw'okutukulembera n'okututeeseza naye bangi temuteeseza bulungi mutudisappointinze nnyo naye tetusobola kugamba nti tetusobola kubeegaana muli baffe kuba muva muffe okugendawa mu parliament okuteesa. Nina enyiike ku mwami gwe bayita ndowooza ye Semujju, Honorable Semujju Nganda. Got everything right? Possibly. I think he did something. Babadde ku gundi ku was it TV? Babadde ku UBC ku program gye bayita Behind the Headlines. If that is very true, I saw, but I think it is Semujju. Mwami Semujju, because I respect that man. You stand to be corrected. I stand to be corrected, but I'm sure I'll be. He's the one. Mwami Semujju yayogedde yakoze argument ng'alaga nti national broadcaster bandigigadde bagigale bagiteeke under oba bukedde whatever. I was so disorganized. Nawulidde mu bubirwa lwa nsonga bbiri. Ba MP nga temunnalowooza mwami yakyogeredde ku TV okwo kwenye. National broadcaster nga temunnaba kuteesa bintu bitalina makulu byonna. Anyway mutuyambe muggale palamenti. Palamenti mugigale nga tonnaba kuggala no. Nga tonnaba kulowooza kuggala UBC muggale palamenti. Palamenti tetugasiza nga ffe Abannayuganda si mutima mubinze palamenti ennaba kungasanga bwe ndowooza palamenti tetuyambye tulonze tumaze obudde muli bangi nnyo you are so many abantu 570 bagenda kuteesa ddi palamenti ffe twasaba dda nasaba dda guno gulinga gwakusatu palamenti eggalwe. Tulina ba district officers tulina baki abo be baba bateeseza mu parliament kubanga bo bajjawa
era parliament etula na mulundi yandabadde etula mulundi gumu mu wiki bave no ku district nga bategedde ebizibu by'abantu ne bajja nabyo mu parliament ne babikola ki ne babiteesa bano ba MP baveemu balya sente za bwereere kati ba MP gwe nkumanya yabanye ba MP bo naye I don't care neza buli kyotampadde ku nsiku anti uliriza kati gwe lwaki yagala kuloga nti obudde bukukutte. This is a national issue agaliwo na mumbebe yako kimugatta ku gwanga lya maaso munna kakati mbadde nkugamba parliament eggalwe tusaba busabi mutima mulungi atete tubawalana omutima mulungi parliament tugigalewo Mr President tulina parliament eggalwe bwegalwa tuddemu tulonde bupya soko pozingeko ka etteeka we liba lyakuyita lino twalibwa mu parliament anti ulirize lino twalibwa mu parliament ne liteesebwako kati ekiteese kyekyo kino okuleetebwa mu parliament ababaka ne bakiteesa ne bakitwala omukulembeze nassaako omukono titwateeseza parliament eggalwe emirimu gyaffe gyonna parliament yetuleetera ebizibu ebisinga obungi wano buli kizibu kyolabako parliament yakiteekako omukono including gana amateeka ag'ebikukujju parliament egalinamu emikono so kikyengezaako kugamba parliament nga temunaba kugamba bitongole bya gavumenti kuggalawo nga UBC it was really sad omuntu okubanga otudde ku UBC kwennyini ate n'ogambira okwo nti eggalewo otuulewa sikwa kutema omuti gw'olinnyeko ontegedde bulungi so kitegeeza ki nti abantu abamu bannaffe ababa bateesa remember they are honorables we have them as honorables kati buli kyayogera tukitwala nti kyaki kyamagezi ne parliament yevunaanyizibwa ku bitongole ebisinga obungi okubanga tebiri functional okyegedde ebitongole ebisinga okuba nti tebiweereza nga bebyandiweereza parliament yennyini yevunaanyizibwa ku lwaki tebiweereza nga bebyandiweereza so kitegeeza ki parliament yo yennyini esooka ewummule nze mbadde nsaba tukigezese bugezesa gundi parliament esooka eve mu Uganda okumala emyaka ojja kulaba ebintu bwe bitambula mubeere bulungi Rokia yabadde ku camera we sign out thank you so much